Olugendo lw'omukwano, the love story. eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Mu love story ya sister ekitundu ekyokusatu twakomye nga maama oba jjajja azaala kati omuzzukulu gwe tulina, yasabye yateeseza nti muzzukulu we abeere nga aleetebwa buli Sande okuba nga amulabako. Kye nabagambye nti bannange bw'owasa mu famire nga bakusinga ssente, waliwo ebintu by'oba oli omwetegefu okukola, oba oyagala oba toyagala, oba bikuluma oba tebikuluma, naye nga like tolina choice. Ekyo shobwe tulikola show ku mulama bwe gutyo moso nga tujjayo challenge ezibeera mu kuwasa mu family nga bakusinga ssente. Bayinza n'okutuuka olumu ne bagamba ne muwala waffe nga atambulidde nnyo ku bigere, ne basalawo babagulira akamalo, bagamba basse ekyo kale, ne bagamba okay, mujja gisasula mpola ne babasasulirako ezisooka. Musajja watu olumu nyina lubanga tonabeera ready kugula mmotoka, ne bobukulolwa muwala waabwe tebaagala omutambulize ku piki na mu taxi. Hey! Nobeera mu bupangize ne bagamba twabadde twafunye ennyumba genda kubeera mortgage ya $3,000,000 naye twabasasuliddeko $1,10,000. So mugenda kulaba bwe muzitematema ze munaasasulangayo buli mwezi. Muwala waffe tujja kubeera comfortable ng'ali mu nju ey'obupangise. We twakomye tugenda kutandikirawo. Have I said hello? Hello my good follower, where are you watching from? Njala kubuuza ku teacher wange ow'Oluzungu. Kutumiddeko nnyonyo bandabire bonna abaana, Mukama abankuumire. Njagala okubuuzaako gwe wenna nga bannange ofuba okulaba nga buli show togisubwa. Njagala okubuuzaako ng'ebirala byonna bikulema naye nga tosobola kulemwa kulikinga video. Njagala okubuuzaako ng'ebirala bigaana naye ng'ofuba okulaba ng'olekawo ka comment okulaga nti story wagiwulidde. Waliwo abajja mu inbox, Maza buli story ateekwa okuweereza voice note. Buli story ateekwa okuweereza voice note. Jjajja oli otya? Jjajja w'abaana oli bulungi? Bannange Mukama akunjagalire nga nange bwe nandyagadde abe nga njagala. Nzikiriza tugende mu kitundu ekyokuna ekya love story ya sister. Nabagambye nti love story eno eri likely okuggwera mu bitundu 9 oba 10. Nangamba ogenda situla omwana oyo muleeteko eno wa gye tukolera gyetuwadde eno gye nkolera abantu baagala mulaba kuba abamu bagambanga nti balongo nga mbagamba omwana omu ne mutwala omwana owange nze siddangamu kuzaala ku mwana nakola ssente nga mwana oli bwe yakola ssente. Omwana wange bamuwoose. Naam. Omwana wange bamuwa ssente nga gye nkomeza mu ku lusozi. Era namutwalayo ne tumulaba eyo katuveeyo kuba saagala nnyo tuwambuye story. Kati munnange mwe natuuka nga nkomawo nga nkakkalabya bufumbo na munnange. Omwana akula, omwana wange akula mwezi gumu myezi 2 naye nga taata we amwagala nnyo ddala. Taata we yamwagala nnyo nga gye nkomezza. Natandika kuyonsa mwana
Mwana wange ng'akula ng'ava nga tutambuza obulamu bwe tutyo mpola mpola nga tubeerawo mpola mpola nga tutuuka ekiseera ne bamugamba nga kakati kyesibanyonyodde kyesibanyonyodde mu kiseera kino nga ndi lubuto ndowooza nga n'omukyalo oli ali lubuto we nabeerera e Sudan ndowooza omukyalo oli ng'ali lubuto we nabeerera e Sudan ndyoke nzireyo ndyoke ntegeere nti ndi lubuto bba wange yakwana waawo omuwala omulala omuwala oyo omulala kamwogere erinnya ebiseera ebyo yali yakwanayo omuwala omulala nga simanyi omuwala oyo ye kamwogere erinnya Morini muwala gwe sirikwerabira yakwana omuwala oyo naye nga simanyi kati bino bibaawo nzadde maze okuzaala tubaddewo mu muzigo gwaffe nga mugamba omanyi bebi nti ye omwana awezezza emyezi 8 ng'embeera yaffe si nnungi nga we nnabannyonnyodde akeera wabweru akeera kufuluma wabweru ssaawa 9 ssaawa 8 mbu simanyi motoka ejja simanyi kubira ne banna abatikkula mugende mugitikkule simanyi ttani mmeka n'afuluma matumbi so nakiteeka mu mutima nekinnuma kati we bwakya naye omusajja owange ono kuba saagala kubuukamu omusajja owange ono bwe nava e Sudaani nga ndi lubuto era nenzija nentandika nembeera naye omwami wange yaŋŋamba nti buli Lwakubiri ne Friday ayina ewa mukwano gwe gy'asula omulenzi bw'atyo bwe yaŋŋamba nti buli Lwakubiri ne Friday nina okusulayo kuba tulina gye tusula nga tukola tubeera ku kompyuta tuba tulina ebintu bye tutereeza naye nga buli Lwakubiri olugoye lwe yagendeddemu ku Mande si lwakomerawo ne sitokisi akomerawo mu ndala ate nga bitukula nze omwami wange y'omwami yayambalanga jiini n'empale zino eza jento ezo zituyita flat abazimanyi muzimanyi empale za flat naye nga jento naye empale ezo twazigololanga ne tuzikuba akakendo naye ng'olaba empale gye yagendeddemu si gyakomeddewo ng'ate ngolole bulungi keba essaati gyayambaliddeko nga ngolole bulungi nnyo nnyo ddala nga kiraga nti gy'asula nasse wa mukwano gwe yandibanga asula wa mukazi naye ye yaŋŋamba asula wa mukwano gwe nensooka nsirika ekyo nensooka nkimma amazzi awo wonna nzadde akyakikola ku Mande ne Friday era nga tasulawo ewaka naye nga waba wakomawo waka by ssaawa 2 zimusanga waka kati sigenda balimba nti nange ndi mulungi nnyo nze nganze nemanyi ng'omuntu omuyombi era ndimu n'olukambwekambwe obulwadde bwe nina ndi very short tempa bwerinnya nsobola okureactinga nenjogera kyenjogedde naye ate bwenkulinga neŋŋamba lwaki nayogedde bwe nti naye ekintu ekyo nakikontrolinganga ku bba wange kuba saayagala kumufiirwa era that inside person me nansigala munda oyo ayomba oyo akola violence nnyingi yansigala munda nenzijjayo oli n'embeera zange ndi musirifu bwe nnyiiga nkaaba nga y'embeera yange gye ntambuliramu lwa nsonga saayagala kumulaga true colours zange kuba namanya we naamulaga true colours zange mu mazima ayinza okunkyawa ate nga saagala akole ki ankyawe nze nganze ku lwange ku sayidi yange so nange sinze yali omulungi nnyo atuukiridde mu mbeera zange nze nganze omuntu neemanyi naye mu mbeera z'okugamba nti kwagala
mazima nakituukiriza nenjagala omuntu omu, nayagala omuntu omu yeye era saamwongerako muntu yenna. Era nakituukiriza neŋŋamba that my second person oyo ayagala violence, ne mugamba gundi sigalayo nenzigyayo my second person, neŋŋamba gwe agenda okunfuga mu bintu by'amaka gange. Naye natuuka mu mazima nenyiiga, era ekintu ekyo nakyogerako ne nazaala wange nga nkyali lubuto nga sinnazaala. Nazaala namugamba kiki ekikusobozanga wabweru ng'omwana w'abandi ali lubuto. Mukadde wange saamugamba kuba namanya maama wange ali very delicate to me, ali delicate kunze nnyo kuba by that time nze yali ali mu bufumbo. Kati nga ngamba maama wange ekintu kyonna agenda kureactinga kuba maama wange y'omuntu areactingirawo ku mwana we ebiseera ebyo. So ekyo saakimugamba nti maama musajja wange asula wabweru ku luno ne luno bw'asula wa mukwano gwe basula bali ku kompyuta. Yayagala nnyo kompyuta era nagenda omufuna naye nga muntu wa muziki ne tukwatagana nga muntu ayagala nnyo music nnyo naye ate ekyali ekyenjawulo nti nze ate nali njagala nnyo kirabingi, okugenda mu kirabu yennyini. Kale nga n'omuziki okuvuga ewaka nti tutaddeko kompyuta kuliko wuufa, mpulira ng'obulamu butambula, mpulira ng'omusayi gwange gutambula. Naye namusanga muntu wa music naye ate ye yali takirabinga. Era ekyo kirabinga nze yakimusaamu ne mugamba nze njagala bebyo ntwaleko mu kirabingi, bwe tutyo mpola ne tutandika. So naye nekimuyingira era akyagala okukamala. Kaakati mbazizzaako emabega katono kuba mu maaso awo kigenda kujja. Lwaki mbazizzaako emabega? Yasulanga wabweru. Kumbe wabweru eno gye yasulanga okuva we natandika omufumbirwa, wabweru eno gye yasulanga watti. Jjukira ti muzito nange ndi muzito. Era wabweru eno gye yasulanga ng'akomawo engoye azikyusizza na complaininga ke wa nazaala wange kati ogwasembayo nayina n'omwana. Ne mugamba naye osulanga wa? Nti nsula wa mukwano gwange. Nti mukwano gwoyo ki? Nanga nti mukwano gwange gundi. Nalumba mukwano gwoyo kuba nalimba manyi bonna bakwano be. Namulumba. Ne mugamba bba wange yaŋŋambye asula wuwo kituufu? Mukwano gwe yamuyirawo omubiri. Nangamba nti kituufu asula wange. Ne mubuuza ekibuuzo. Ne mubuuza musula mukola ki? Yaŋŋamba asula wuwo nga mubeera ku kompyuta muyina bye muba mukola ekiro. Ne mubuuza mukola ki? Ne mubuuza mweri ebisiyaga. Nakimubuuza nga saagala balimba aba family. Kati olwo nzijayo the true person oli ayagala violence. Naye nga nkikola kuwono mukwano gwe saatakinze ki bba wange. Ne mugamba musula mweri ebisiyaga kiki bba wange asula ewuwo? Oli mulenzi naye mulenzi. Kiki ekimusuza ewuwo nandeka mu nnyumba? Ne we nali ng'olubuto yandekanga mu nnyumba nti asula wuwo. Ne mubuuza ekibuuzo era njagala ombuulire. Gwamugololera, gwamwoleza sitookusi zajjiramu, gwamukubira engatto? Omuvubuka byamubula. Nangamba naye nkubuulire sooka oyogere ne bbaawo kuba ojjidde mu ngeri yaabo kambwe nze nkutidde. Sirina ngeri gye ŋŋenda kikunnyonnyolamu okitegeere. Natambula nno nenvaawo nga ndiko n'obumansuka. Nze ku lusozi bwe mba nga nnyiize nze bwe mba nga nnyiize nyinza okkuba omugu n'ogamba ono omusirikale waawa. Nange mbeerawo bwe ntyo. Mbeerawo bwe ntyo. Maze mulumba ndowooza omuvubuka oyo yamugamba n'amugamba gundi mukazi wazze wano bwekiti ne bwekiti bwekiti ne bwekiti. Mu mazima ga Katonda mugulu yakomawo ewaka. Yatya okunfeesinga era yatya okuŋŋamba ekintu kyonna nti nategedde wagenze n'olumba mukwano gwange n'omugamba bwoti ne bwoti. Yasirika nange nensirika. Yasigala akikola nensirika. Neŋŋamba oke kuba nali mwagala nga siri ready mufiirwa. Neŋŋamba anyway bwe kiba bwe kityo oke tewali buzibu.
nensirika mbeerawo akati ntuuka ekiseera omwana atuuse emyezi 8 omwana wange yali munene nnyo sirina wenyinza nakigeraageranya oba nakikomya yali munene nnyo nga gyenkomezza bwe ntuuka nga ndeeta ekirowoozo nga mugamba naye embeera eno gye tulimu lwaki sizzeeyo Sudaani n'enkola anti olwo ekibadde kimpujja kiwedde olwo nfumbiddwako nzadde n'omwana kakati mugamba lwaki sikola kisigende Sudaani nenziramu n'enkola ne mugamba n'ekirala ekinnuma ebintu ebyo ebyokukeeza sibyagala nempisa si bulungi akukeeza kiro nondeka mu buliri naye nga ishu eri ey'okugenda n'asula wabweru ngigadde nsirise nsoose nensirikawo awo nengamba sijja mutetenkanye nensooka nsirikawo awo nemuleka kuba namulaga nti sikyagala nga ye andaga muli nti ate siwakivaako kati ndeeta puroguramu eyo mugamba kangende Sudaani nkole ssente tutuddemu awo twogeramu ng'abaagalana ne mugamba naye mulimu ki gw'oyinza okukola enkesi singa nfuna ssente mulimu ki gw'oyinza okukola neŋŋamba njagala kukola sitowa yaki njagala kukola sitowa ya mmere y'enkoko nga nange nti kulaba ki mu mazima omulimu gwe yali akola naye sigwagala naye nga ye ng'omuntu nga mwagala ye ng'omuntu nali mwagala naye nga just omulimu gwakola gwe saagala ne mugamba nti era oyagala kukola mmere ya nkoko nti ye ne mugamba okay kati wenaba ngenze tujja kulaba kanyende nkole ssente nale nkole ki nkusindikire tulabe ekyokukola nga ŋŋamba kale nga ŋŋamba kale tukole ssente tulabe nga tutuuka nga tubigobako netwabigobaako kulu Muhammad Kalas nga tutuuka nga tubigobako otwatuuka obigobako nga njogera mami nga ŋŋamba kirungi ddayo okole ssente zo kasita ozadde ku mwana z'omwana ogenda kumundekera omwana ngenda kubeera naye nga ŋŋamba kale nga tukkiriziganya waliwo awo empaayana nga tatawe yayagala osigala naye ne munnyonnyola ne mugamba omwana akyali muto muleke asigale ne maama aleka mami yaba asigaza omwana wange kuba muto ngenda nakubeera seefu nga omwana yamulina kuba gwoli musajja nti kale nga ngenda e Sudaani sijja balimba abafamire we nagenda e Sudaani kyannamira nafuna eddwaliro nga nannyiniryo muddugavu munnayuganda n'abakolamu ffenna nga tuli bannayuganda era we natuuka nali nkola bulungi nga nze mu kukuba empiso abasudani abo bemulaba bakyafu y'omusudani ajja okwefungulira omukuba empiso nga ne mukabina ayinayo ebitali birungi bwenjogera bwenti omuntegeera nga bwagenda emmanju takozesa toilet paper takozesa mazzi kwegamba nga mukyafu nga n'obubi bwamukalirako naye nze nagenda mu ddwaliro ly'omukazi nze omukono ogwange gwali tegutanya mpiso ate ng'omukono ogwange nga nkuba kamera ngikuba omulundi gumu omusuwa n'engutagetinga kati omukazi yanjagala nnyo mu kashi mwalimu mutabani we baali bamuyitanga Regan
mutabani woyo ne batuuka ekiseera ndowooza mutabani we yamubbanga mu ngeri gye sitegeera. Ne batuuka ekiseera ne bafunamu obutakkaanya, namugamba fuluma cash kwegamba okubeera nga takyakwata ssente, fulumayo n'ayingizaayo nze. Bannange nakikwata sijja kubalimba, nasasulwanga padde nga nsasula padde, nasasulwanga pawundi kuba twalinga mu zipawundi sikyazijjukira, naye nga ssente wenzizza mu z'Uganda nga nsasula emitwalo nga 10 olunaku, 10 kuba ssente zaaliyo e Sudan. Bakyala nakola ssente nga mu ssente ezo zansasula. Yatuuka ekiseera n'alaba nga ndi kashiya, ng'alaba ssente ate ziyingira okusinga oli lwazibaddemu, era ng'alaba nti wemba nkawuntinze ebitabo okuva we nayingira waliwo enjawulo mu ssente. Kati nenkizuula nti maybe nkola nnyo okusinga ono eyalimu, ono alabika yali akuba nnyo. Kati kye nakola nga nange ntandika okukubako, kubajjukira nayina ebizibu byange. Jjukira nvuddeyo njagala ntereze future yange ne bba wange, olwo nina omwana omu. Kati we natuukayo nampa kashiya, nange nentandika okukubako, naye ate nga nze ndowooza nkuba kitono kuba nze ebbanga lye nabeera mu kashi we ng'ebitabo ebyo wembibalansinga nga bosi wange aba musanyufu nnyo, era ng'etumala obbibala ampe 10 nampayo n'emitwalo nga5 akasiimo. Kati ate nange jjukira nga nkubyeko kuzimu. Kati natuuka ekiseera nga nina ssente mu kulisozi, nga nina sente mukubeera ne ssente nga nina ssente. Kati jjukira ssente za pawundi ziwera, zibiba bingi nnyo bwe biti nga mpapula nnyingi. Nayina akasaawo nga nkaweeka bweti, nayina ssente nnyingi nnyo. Kaakati essimu ngikubira brother wange ono gwe nabagambye atali brother in blood, wabula eyafuuka brother olw'okubeera nti twawangaala ffenna. Ono gye natuukiranga e Sudaani ng'ankubira n'ajja n'atwala ssente ezo n'azinkyusiza mu ddoola, n'azinkomezawo nga ziri mu ddoola. Nze ekyeye kyange sitandikidde eno, naliko e Sudaani era nafuna ssente empitirivu. Kati njogera ne bba wange, mugamba twali tubazeebazeemu nti ye olwonno nga mpezezaawo ssente, nga mugamba twali tubazeemu nti ye nti wali oyagala kinti, nali njagala stowa, nti emalawo ssente mmeka, nti olaba bebi bwonfunira miliyoni nga 3, manya miliyoni nga 2 mba mpita tuba tugenda kukola ekintu ekiriyo. Nga mugamba nti miliyoni 2 nti ye, nti zokka nti ye. Ne mugamba onsabye miliyoni 2 ngenda kuwa miliyoni 3 okolere ddala ekintu ekiriyo, nti ne kasi nange bwemba nzize nga tutuula mu bizinesi yaffe, nti ye ddiya. Munange nga nkwata ssente, twogerera ku simu video calling. Kati nga nteekako airtime nenkuba direct, nga nkwata ssente nga nziwa ono brother nga nzimuwa nga zitwala nga zisindika. Naye mu kuzisindika yazisindikanga mu ddoola, era bba wange ozireceiving omwami wange yazifuniranga mu ddoola. Kati bwazifunira mu ddoola namuweereza bwali obukadde 3.5. Ne mugamba emitwalo gya 5 gikubeemu, emitwalo zino miliyoni 3 kola kye waŋŋamba. Ne mugamba wambalira miliyoni 2 nti zimala, naye nkuwadde 3 kola ekintu nga kirungi. Nazimuwa omulundi omukono ogwo n'asanyuka. Kati jjukira nave ewange twali tetuyinaamu nnyo bintu,
jjukira kati wano ndi mu ssente nzifuna bane nazifuna mu mazima nazifuna Katonda yalunzigulira mugamba nti mukwano olaba otya ne tukyusa ku bintu ebiri mu nnyumba nga ngamba nti bebi toteesezza bubi nga mugamba njagala tusooke tugule kabada tugule ne TV nti ye nga ngamba nina kabada gye njagala nze naye nze ayagala ogyekubira ku luki ku lupapula ngitwale ndaba oba basobola ogikozesa nga mugamba gikuba ogitwale bwe yagikuba n'agitwala bannange tuli mu 2000 twali mu 2012 awo wonna jjukira omwana namuzala 2012 nga 5 nenziramu okulinnya ogenda e Sudan nagenda nagenda 2013 ningenda e Sudan naweerezanga ssente bwe twatuuka awo ku bintu ne tuteesa nga mubuuza bizinesi oli ku kinti ndi mu kunoonya kifo ekifo nakifunye kati ndi mu kunoonya bagenda okumpa ebintu okuva ku nnyanja mukenengo oyo biki ebyo busonko ne mugamba kale kumbe omusajja yali annimba aba famire oyo yali annimba twabeerawo ndi eri nkola naye ali eno nentuuka ekiseera ne mugamba tugule ebintu n'akuba kabada nga bwe ŋŋambye n'agikuba n'agitwala mu bakapenta ne bagamba bagenda gikolera emitwalo zaali 75 ebiseera ebyo mwe yagamba mitwalo 75 ndemubuuza nti ate TV waliwo TV gye njagala njejja tukolera nagenze TV baŋŋambye ya mitwalo ameka 4 nti kaale nakwata kali kakadde kamu baziweereza mu $. Brother wange oyo nga yasinga otegeera ebya $, nze nali sibitegeera era nga nze ate sente nga nzitegeera nnyo mu pawundi nga nsobola ozibala nenziza mu ze Uganda mu pawundi kuba pawundi emu yalimu nusu 10 olw'e Uganda pawundi emu kati nga pawundi 10 gubeera $1 kati nze nga nsobola ziwala mu pawundi naye nga mu $, simanyi zibala naate nga ate ono brother wange mu $, kabejja era ye namuwanga ne muwa nti muwadde miliyoni nga 3 nti oba 3.5 n'agenda n'azikyusa mu $, era nga ngamba oba oyagala mu $, ng'oyagala zive mu miliyoni 3 mu mweziti mpa bweziti nga bwetito tukitambuza nayo nakubira brother wange essimu najja we nali nkolera we yajja we nali nkolera nenziramu ne muwa ssente ezo n'aziweereza kali akakadde kamu mu $20 nembuuza omwami wange nti ssente ozifunye ssente ezo we baziweereza nga alina we yazijjanga ku forex oba yali forex oba kaali ka banka awo ku mini price nemubuuza ozifunye nti nzifunye kumbe kyessaamanya nti ssente zino nziweereza naye waliwo omuwala oyo gwe nabannyonnyodde gwe yakwana in between nga ndi lubuto nga noono muzito ebiseera ebyo waliwo omuwala oyo kaakati sente nga nziweereza nze nga simumanyi omuwala nti gyali sente nga nziweerezanga nga muweerezaako nekubwa okulya bwentyo nga tutambuza obulamu nga naye andaga nti waali akola mukadde wange namuwangayo ku ssente kuba yali alabirira omwana wange nze nga sagala wulira nti mukadde akambye kino naye nga buli kyenkola nsooka kwebuuza ku mukadde ne ssente za bizinesi ze namuwa nasooka buuza mami wange mami naŋŋamba nti muwe ye tata w'abaana bo ate gweoyagala mugenda kwezimba naye muwe kuba nange mbaagaliza kuba bulungi buli kimu mukadde wange yakimanyanga bannange nze mugenda kunsonyiwa nafumbirwa mu bufumbo bwange naakagira nkule
naye nze nafumbirwa nga buli ekigwawo ndoopeewa mukadde maama nga buli ekigwawo nina okugamba maama wange naye ebimu mu bitono ebyo bye nalabanga nti biyinza oleeta obuzibu maama n'aŋŋamba veewo omusajja oyo ebyo simubuulira naye ng'ekintu ekiba kinnumiza essaawa eyo nindulya kitingirawo nga yeetaaga okimanya nga nnina kimugamba nenkimunnyonnyola era we natuuka ekiseera ku mulimu eyo nafunamu obuzibu bwe nafuna obuzibu kuba nze nali musawo nga nzijanjaba bino nti ogenza wa dokita nannyini kiriniki oyo teyali musawo ye naye nga yakola kiriniki ye afuna abasawo ne bamukolera kati mwalimu dokita oyo yakolanga mu laboratory yakebera omusaayi era yakirakinga eddagala bamuyitanga goodi simanyi na gyali katonda akusaasire dokita oyo twatuuka ekiseera n'atandika okunkwana ne mugamba nze bannange family members nga bwe mumpulira nze nina obuzibu bumu wemba njagadde ate wemba ntuuse nenneekyawa mba nneekyaye nze nayagala bba wange ne mmutegeera nga we nabagambye ne mmutegeera ne munnyonnyoka nze nga sisobola namwongerako musajja mulala yenna kojje nga sente zikutonya nkobe ng'otonya maaki nga sisobola era naliwo ne bba boodi oyo yajja nankwana namutegeeza ne mugamba nti nze nina omusajja wange naŋŋamba olina omusajja waali Uganda nange nina mukyala wange mulinamu abaana bana ali Uganda naye kino tusobola okukikwasaganyiza wano n'oba muki n'oba girlfriend wange ne mugamba tekigenda soboka kati naŋŋamba ekyali kyemunkwanya yali ayagala nti sente kubanza yali mu sente nti nkubenga enjawulo mukuba enjawulo eyo tugigabanenga nga kyatamanyi nti ali ku mwana eyakulira ekasubi obwongo nina kaakati Rigani ye yali mu kashiya omwo ye yali kashiya Rigani oyo ndowooza we yakubanga ku maama we n'amukubako ate nga teyali mwana we yali mwana wa bbaawe nga yamusasulira yamukolera buli kimu yamudirira school fees. Rigani oyo we yakubanga maama we baagabananga ne dokita kati batuuka Rigani bakimugjamu banteeka mu dokita ayagala okunyingiza sisitimu y'emu naye mu mazima nga ntya Katonda saagala kulimba enjawulo nange nali ntandise ogikuba naye nga njikubisa bwongo okwawula ku mukyalo ono nga nkozesa bwongo nga sitoolako sente nnyingi ntoolako kitono lwansonga buli twabalanga ebitabo yampanga nampaate n'akasiimu ng'ebitabo ebyo tubibala oluvannyuma lwa nnaku 2 nga tubala ebitabo nansasula 2 gange then nampa n'akasiimu nga ka $5 mu nnaku ezo 2 naŋŋamba nkoledde sente Rigani alabika abadde akwatamu sente zange biki kale ne tubaawo bwe tutyo kaakati bwe nagaana dokita ono ne mugamba nze tekigenda soboka sigenda sobola kwagala yaŋŋamba anyway kale ekyokujagala ekiba kiganye the main issue eri nti njagala otandika okukola bwoti ne bwoti mu kawunta nga bw'okuba ssente ozireeta ne tuzigabana ofuna 50% nange 50%. ne mugamba tekigenda kusoboka namugamba ekyo tekigenda kusoboka omukazi mubbira ki kubaawo we twali tukola baali batwoleza nga ffe omulimu gwaffe kuzuukuka kulya nagenda kukola mirimu gya mu ddwaliro ngaawo wennyini omufumbi abeerawo yatwoleza era yafumba wenyinza oyitanga meiti nange dokita ngankwana dokita we nagaana nanyingizaamu ekyo ekyokwawula ssente tuzigabane 50 nga mugamba nze sikuba njawulo ku musawo lwaki mba mukuba enjawulo naye nga mazima ddala enjawulo nagikubanga mu magezi naye nze namulaga sigikuba lwaki njikuba nsonga ki ng'omukazi atuwa buli kimu so dokita oyo yakola maanyi yakozesa amaanyi okungobesa ku mulimu
Nagenda n'asala ku ngoye, twali tusula wamu ffenna ng'ebintu byaffe bibeera wamu. N'asala ku ngoye za mukama wange, n'asalako n'agamba simanyi nagize ebintu bye, nakoze simanyi mbu ndoga musawo. Yasookera ddala nabba laputopu ya musawo kuba nze we nali awo ku mulimu gwa musawo nali sitambula nti ngenda kukyala eno nti ngenda kukyala eno kuba nali sirina gwe mmanyiyo nga mmanyiyo brother oli. Era we babba laputopu eyo ne bagamba nti nze yagibbye. Dokita n'agamba nze nalabidde ddala gundi oyo ng'atwala laputopu. Nze ne ngamba laputopu simanyi nagikozesa, nze sinnafulumako na wano nti ngenda eno kutwala laputopu, nze sinnatwala ku laputopu. N'agamba gwe wabbye laputopu, ne biba bibi nnyo nnyo. Neŋŋamba maama nenkaabamu, awo omusawo n'atabukamu neŋŋamba Sophie laputopu yange eriwa, wabbye yaki? Yali ya Toshiba. Ne mugamba musawo sinze yagibbye. Kati mukubba laputopu yalekawo eryanda lya laputopu eryo erikyajinga laputopu. Kati enkeera nalyo najja n'alitwala. N'agamba nti oyo yatwala ebintu. Kati nanyiiga nenva mu mbeera. By that time nalina ssente. Nalina obukadde nga 13. Nalina ssente. Nange nga mugamba nze sirina laputopu, nga tuyomba nga nyiiga nga ngamba maama nga nyumba nga maama ngamba nti mwana wange nkubuulire eyo oli ku mawanga. Bwe baba nga basobola okuwayiriza nti gwe wabbye laputopu nga si gwe agirina, nkwegayiridde komawo ewaka. Boosi wange musabye mugambye kansooke nzireko ewaka kinsuseeko andese ampadde ne transport angambye nti kale genda ewaka. Nengenda ewaka nenkomawo. Nakoma mama nembimunnyonnyolamu byonna ebyo yogga ye yankwana dokita neŋŋaana naŋŋamba nti kale woba oganye katulabe kuggwe nange ani agenda osigala wano. So bwe nali nvaayo navaayo naye nga nvuddeyo ng'agenda okujja okuwummulamu. Nenvaayo nenzija. Bwe navaayo musawo oyo yalina muganda we nga yalina dduuka lya olosero nga ddene. Omuwala oyo yanjagala nnyo kuba ate ye teyalina mukazi, yali muwala nga tuli mu AGM. Yanjagala nnyo era n'agezaako kitangaaza baaba we n'amugamba baaba gundi otayisobola twala laputopu, omwana tatambula. Kati laputopu waba yagibbye yagitadde wa nti osanga yagitadde mu bakwano be wano kumpimpi bano babeeramu wano bakwano be baneiba. N'amugamba tekisoboka. Godi yalina laputopu, Godi amanyi laputopu gyeri. Nga bosi amugamba tekisoboka, Godi maze naye ebbanga ddene, Godi tasobola kunziba, bikoze bitya? Ono yabadde yakatujjamu ebintu lwaki bibuze. Nakolayo emyezi gyali 9 nga nvaayo. Bwe navaayo baasigala beerumaluma. Muganda w'omukyala ng'agamba nti Godi ono alina kyakimanyiiko ekya laputopu. Omukyala ye ng'ali ku sayidi ya Godi naye ate nga tali konkoshuwa nti nange laputopu nagitutte bwe bityo. Kati nga mugamba we natuuka eno ndowooza ng'ateekako omulamu amukawunta ng'alaba tebitambula. Ngaddamu ankubira essimu nga ngamba Sophie komawo okole biveeko ebyo ebyaliwo, laputopu gireke nagivaako, tunja ggula endala komawo okole. Kaakati ono Godi we yawulira nti bagenda kunkomyawo. Naye nsooka njogera ne maama n'aŋŋamba mpa omukyalo oyo njogere naye si kuba nti bakuyita wa ejjubba eyo nga bagenda kuttirayo. Ebiseera ebyo ejjubba yalimu entalo naye nga ndowooza teziri eno kuba nze saazirabako. Nakoleranga mu kitundu bali bakiyita Merekeya, simanyi Merekeya. Kyali eno mabega nga tonnayita ku bridge kuyingira Juba. Just ng'oyingira mu bridge n'ogenda mu Juba Park. Ovuga katono ogenda mu Juba. Kati saayingira nnyo. Naliko eno mabega. Merekeya kye kibuga kye nali nkoleramu.
nga mama ngamba sooka omumpe njogere naye bayinza okuttira eyo nsibyagala bandi kwesonyiye ne batuuka okubbisa laputopu mama ng'ayogera naye nga mugamba omwana wange bikoze bitya ku luno wemba musindika mu mikono gyo omwana wange n'amala afuna obuzibu bikoze bitya mukulu soogerangako naawe naye nkwegayidde omukyala ng'amugamba mama munkwase bw'obaawo obuzibu bwonna nze kennyini nja mwetikkira akomewo sisobola mukola kintu kyonna nze ndi munnayuganda munne nti kale nga mama ngamba omukyala akwagala ddayo nga nzirayo naye bwe nnakomawo e Sudan sooka kujja wa bba wange nasooka ne mbeera ewaka ewaabama kubajjukira we waalinga n'omwana wange engeri bino gye byali binguddeko era omwami teyamanya nti nkomyewoko e Sudan just wait ennaku zaalinga 5 omukyala n'addamu n'akuba ate nga bwe nali neetegese okudda mu maka gange mama nangamba kati sooka oddeyo ebyo sooka biveeko ebyokudda ewa sooka oddeyo wa ku mulimu nenzirayo kati ono omuvubuka we yamanya nti nkomawo kyeyakola yasala engoye za boss nasala n'ekiveera omuli engoye za boss kati bwe nakomawo nga basaze engoye za boss n'agamba ani yasaze engoye zange k'oyo godi kwe kugamba era buuza abo abava e Uganda ndowooza abadde agenze kuloga kubanga engeri bino ebya laputopu gye byagwa ndowooza yabadde agenze kukolako tolaba we wamuzizza mu bwangu ne luddamu ne lukoleera Sofia wasaze engoye zange wazitutte wa bikoze bitya nengamba banaye sinnasala ku ngoye nze sinnagenda ku ngoye nze sibalina ngoye gizaalaze awo nno twatabukira ddala ekyokundoza nentambula ne mbaviira naye nno nga nkola ntya nyenjera n'akange wano miliyoni zange zaali 13 kati mukudda boosi oyo yampakira mu ddembe nga twawukanye mu bya mirembe naddayo ndowooza nabeerayo ennaku 2 nampakira nampayo emitwalo 10 nangamba bituuka bulungi era wootuuka mpa maama njogere naye nenjogera ne mukadde naye mukuddayo baali bamaze okuleeta omuwala nga godi yaleese girlfriend we nga girlfriend we yagenda okukolawo nga kashiya kati mukujja ndowooza nalaba nga nkomyewo ate nga bagenda kunyingiza kashiya oli bamufulumi nziremu mu bwa kashiya oli bamufulumi n'agamba wano nedda kwe okukola ekyo ne twawukanira ddala for good ne muleka kati nagenda n'okudda we naddamu n'okubiwuliza nga kuba twasigala tukonekitinga n'ono omuwala sisita wa boss yaŋŋamba nti eddwaliro lyagwa ate godi n'akola eddwaliro eribye era muganda we n'amugamba olabye kye nagamba yagobesa omuwala eyali akolera sente ye kye yali eyo mu yali yakubba mbu bayawukana bubi nnyo n'eddwaliro lyagwa terikyaliyo naye nga lyali ddene nange nga nkomawo kati mukukomawo nategeezaako munnange era natuukira waka we natuukira ewaka mukadde nga muwaako miliyoni zaali 11 nga mugamba nti maama njagala funa bizinesi gye nteekamu kwata ssente ezo nja kuba nkubuulira nga maama nga akwata ssente ezo bulungi kati nga nsigazaako miliyoni 2 ezo neŋŋamba nti njagala waliwo bakwano ba bba bange abaalingawo nga batuyirawo omubiri nga bagala Sofia oli waajangu tugendeko eno tukyakale kale nga batwagala neŋŋamba njagala mbatwaleko auto nagenda sasula okutubeererawo nembatwalako auto akakadde ako ne kagwa then akakadde akamu nentuula ne bba wange nemugamba akakadde kano okalaba nti kati anti njagala nkwongere mu bizinesi yaffe gye wakola bizinesi gyeri wagikola omusajja atandika kutamwatamwa kati anti omanyi anti olaba biri bwe biti kansooke nkunnyonnyole kati ate nagenda okunoonya ekifo ng'ekifo kizibu kufuna nagenda n'okuwugira n'okugamba nti namugamba bizinesi eriwa omusajja ambuzaabuza nga mubuuza kale oba tewakola bizinesi sente ziriwa omusajja ambuzaabuza simanyi mbuuna ziwaayo bandeetere tani obusonko banziba abaana balina okundetera mukene banziba nanyiiga nno Mr. Sozi nanyiiga omusajja wange nambuzaabuza netudde eno nagamba ate
oyo yali alina okundetera gundi y'obusonko ttani y'obusonko yambuzabuza nanziba yatwala $1.5 simanyi oli yatwala 6 simanyi oli zonna ng'azimbalira nga ziggwawo nga tewali kiriwo nga ne bizinesi tagikoze nanyiiga nenyonyola mukadde n'abiyingiramu kati ye mukadde yabiyingiramu ng'agamba ani oyo yakubba ate akuwa byoyagala ate nga wamuwa ssente ayogedde omuvubuka awo omuvubuka tugenza ku CPS mukadde aguddewo fayiro omuvubuka bazze bamukutte kyessaamanya mu mazima kituufu ssente yali yazimuwa oba yali teyazimuwa mu mazima nasigala mu bbanga omuvubuka nga bamuleta ku CPS ne bamukwata nakkiriza n'agamba mbu ssente simanyi bikoze bitya era ajja zisasula mpola tezasasulwa paka nakati ebyo nembimma amazzi nembeerawo nti jjukira najja ne ssente zange naddamu mpola okukola ne mukadde mpola nga mukadde aŋŋamba omanyi mwana wange ssente zo zino nti tunoonye ssente okole eddwaliro nti kaale nga tugenda eyo enkoowe munda eyo nga tutandika omu ssente okutambula naye nga buli wetulaga nga tusanga kiriniki eddwaliro mukadde n'agamba nedda buno nga bususse obungi kiriniki eddwaliro ne bintama nga buyitirivu nga bannange bungi neŋŋamba mukadde maama tuyinvestinge mu kirala ngezeko bizinesi endala gyesaasomerera nti bizinesi ki mukadde maama naŋŋamba sooka tusooke tugumiikirize ogira okola nange wano nga wetulaba nti ye ng'omwana amulina mukadde omwana yagaana okumutuddiza kuba maama waffe oyo ne brother wange ali kunanjulira maama waffe oyo yagamba nti buli mwana we omwana first born gwasooka ozaala mwana we azzaawo mwana we oba okitegedde buli mwana buli first born asooka ozaalibwa omwana we aba wuwe kati nze first born wange yamuwamba namutwala jjukira wa myezi 8 yenamumuwa wa myezi 8 nagenda ova Sudan nga alina omwaka nga gumu pulaasi n'emyezi egigwamu nagaana omunziriza nanga tugenda tandika byakukola omwana muleke wano so muto wange naye yali atandise okubeera used ku mwana oyo ng'amufiiringa era omwana yakula amanyi muto wange ye maama we ng'amwagalira ddala muto wange anzirako kuba ye yali maama we wessaali twali awo nga tukola nga wajja omukyala ng'asomera mu mukadde yali atambuza ngoye ng'asomera mu mukadde ng'amubuuza naye bizinesi kyezitambula nga musomeramu nti waliwo ogw'engoye waliwo engatto neŋŋamba amasaagala ngoye essaawa zino waliwo engatto tulina ekiduuka awo kyetukolamu batusaliramu obutundu ne tukola nti nga annyonnyola mu maama nange naliwo ng'amunnyonnyola nga mukadde amubuuza bitambula bitya nti bulungi bw'oba ng'olina ssente zo ng'otaddemu kapito awera ofunamu nti ye kaakati mukadde ng'aŋŋamba omanyi mwana wange nti ndowooza tugezeeko kweyo bizinesi nti ye tugendeyo tulabe ekifo nga tugenda nga mukadde teyandekerera nga tugenda edduuka lyali awo ku Namirembe Road abamanyi Namirembe Road ng'okkirira mu New Park ova eno ku Main Price ku Main Price eno ku Pride waggulu eno ng'okkirira eno wansi nga mu park Namirembe Road amaduuka ago agaliwo ago ag'engatto twajja waliwo omukyala alina edduuka ddene asalamu bukwati n'apangisa kati mukadde maama n'aŋŋamba sooka okikwasaganye n'ono omukyala kuba yalinamu ekifo musooke mugatte then bwe munaamala okugatta n'olaba ng'ekintu kitambula bulungi then ofune ekifo ekikyo mu dduuka nti ye kyetwakola nga tugatta n'omukyala oyo bamuyitanga maama maaka nga tugatta naye nateekamu katono ndowooza nateekamu emitwalo nga 6 ku miliyoni zange 11 nga ntandika suubula ngatto nga tulambisa maaka okusobola okuzaawula nti kasitoma atutte eyange nateekangako SS 2 bwekito bwe twakikolanga nagenda olaba ebintu nga bifuna kiralu nengenda nembinyonyola mukadde naŋŋamba nti bifuna nti ye naŋŋamba kati sigala awo sooka oyige bizinesi olyoka okola ekifo ekikyo nti kaale
nenkola bizinesi nenjiga. Omukyala ye n'abeera ng'ajja n'asuubula, n'ajja n'abala emmaali ye n'agenda n'atambuza engoye. Yalina bizinesi 2 kati zisigalira mu ngatto olweggulo ng'ajja nemuwa ssente ze. Nentuuka nembikugukamu nembitegeera nga tonnyumiza na busawo bwe nasoma. Nentuuka awo nentandika okugiriba ne kye bayita ensi. Nenkola ekifo ekyange nagulamu ebifo byali 2. Ebifo ebyo 2 nga maama engeri gye musomeddemu naye ng'ayagalamu ekifo. Kati nembeera nga ntambuza ekyange ne maama. Nakolerawo ku Namirembe Road, natandikawo 2013 nenkolerawo netutambuza obulamu. Financially nali nsinga bba wange ssente. Mu financially nkiddamu. Natuuka ekiseera nga musinga ssente nga talina nakyaŋŋamba. Naye kiri kye nabagambye, nga mwagala nnyo nga saagala mufiirwa. Ze family members nga we muwulira story yange, nayagala nnyo omusajja wange. Nalina ssente, esaawa eyo nkoze ebifo 2. Obuvunaanyizibwa bweyongedde mu bizinensi, naye ate nga n'emirimu gy'ewaka nina ogituukiriza ng'omukazi omufumbo. Nze nayolezanga bba wange nga ku Sande sikola. Sande yokka gisikola, Saturday njikola. Nayolezanga bba wange nga mugololera, nga nina okumakinga sure nti nfumba emmere. Twafulumanga ffenna, oluusi ne tugenda ffenna, oluusi ye n'akeera nnyo n'afuluma n'agenda, nandekamu nga nange nmukeera okwetereeza ngende. Ewaka tetwanywangawo caayi twamunywanga ku mirimu, nga tulina engeri gye tutambuzaamu obufumbo bwaffe. Naye nga nakola ekisoboka ng'omukazi omufumbo bw'alina okukikola. Nze nagololanga, nayozanga nga makinga sure nti omwami owange abeera smart. Namekinganga sure nti ewange ewaka wabeera wayonjo, kuba kye nasooka okuzuula nafuna omusajja nga muyonjo okukamala okunkirako. Mu mazima yali muyonjo ng'olina omwegendereza ennyo, nga n'ennyumba erumira bw'agirinnyamu. Tanyega kuba engeri gye yali nti si wa bigambo bingi, nga tanyega. Era nga waalinnya mu nnyumba ng'erumira gw'omukwawo mulaba kwatalweyo ng'agyera ng'agisiimuula. Buto ne waba yakava ku mulimu n'agirinnyamu ng'erumira. So nekimpa ekyokuyiga nti omusajja owange ndi wakumwegendereza. Mpola natandika omuyiga mpola. Bino nga sinnazaala bye nali ngamba nti nali muyiga nga mwetegereza nali neerimba. Omuntu yenna omuyiga omwetegereza ng'oli naye muntu mu kasolyaka. Twatambuza obulamu ne tubeerawo. Omwana wange agenda awo kuwaabwe aweza emyaka 2 awo. Omwani wange yennyini ye yatandika. Abasajja bannange Alhamdulillah, nasooka ne Mukwata Nobufaananyi mu waleti ye. Obufaananyi obwo nga bwe buno bwe bayita, simanyi babuyita photo passport, simanyi passport photos, buno obutono ennyo bwe buti bwe bakubako omutwe. Naye ng'obufaananyi obwo bwa muwala bwali 2 nga bwonna bufaanagana mu waleti wansi eyo. Kuba twali free nnyo, omuntu akwata essimu yange n'aginyiga, ndeka nenkwata essimu yange. Sijja kulimba era sijja kwewaana. Nali muntu alinamu ebbuba era nga neetakula mu bitankwatako. Nze omusajja wange bw'ateekawo waleti nga njibaka, nasooka njekennenya buli ekirimu, nga bw'ateekawo essimu nga njibaka. So obufaananyi obwo bwe nabulaba nakigumira, ekya T nakigumira, T gyali nakigumira. Obufaananyi obwo bwe mbulaba nga muyita bulungi nga mugamba bebi. Tweyitanga bebi hani kabiyite.
kati ye alina erinnya lyampita ennyo ampita Kawoomera. Kaakati namubuuza nti bebe bufaananyi buno ani ono nga namba ngenda kunnyonnyola ngenda kubuulira mazima nti ye. Olugendo lw'omukwano. Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba kuba kunyumirwa wabula nga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Ebintu biringa bibyo byennonzeewo okukolako comment mu kitundu kino ekyokuna nga twolekera ekitundu ekyokutaano. Nabagamba abaana ab'obuwala, olaba omusajja akupeesa omwana amala okumukupeeka n'omuzaala n'ogamba nti ono agenda kumusinza businza kagenda kubeera kakatonda kakatono. Omusajja n'akyuka n'ogamba yono yaŋŋamba omuzaalira, naye ate olwo okuzaalira omusajja yakugamba nti saagala kuzaala mwana. N'olyoka ogenda oteganna baana okkakana eguddemu eggi bali wakisizza simali basooka ddi wakisa. Kale kyonna kyonna ekibeerawo naye ng'omusajja akugambira from the word go nti zaala kuzaala n'ogenda maaso n'omuzaalira. Actually ekintu ekyali kisoose kwe kugaana okwebaka naye nga talina siddi oba nga tewaliwo preventive measures zonna eziziyiza olubuto. N'osanga erisajja alikuvevengerako nti nze nkwagala naye saagala lubuto, bw'oligamba nti ate tekako siddi. Waliwo neerabidde okukola komenti eri mu kusooka yabadde mu kitundu kisooka webagambira sister wayogera n'agamba nti gayi sima yakola withdraw bannange sisobola with naye ekyo ekisajja kisooka okubeera real ne bannange withdraw. Sima waliwo abaana bato abayi mwana kyomutaali awo balengera kumansa entungo wano bane mbabulira abasajja muve kwokwo okwemaagaza n'okwewuttaaza mbu musobola withdraw. Alaga ngisobola n'otandika nemutambula kakati waliwo otuuka okubanga olina okubuukira ku ggaali obuuke ku ggaali kwegamba ekinnya ekyo musobola okiyitako obulungi obuuke ku ggaali kiyite withdraw. Bannange otuuka ng'oli eyagala okubuuka ku ggaali kegenda okulinnya mu kadiba naye bannange ng'owulira ate olina amaanyi mujja salamu akantu kano mukatambuze ku TikTok obandabise ate bakusesa baya ne balondamu Pat katinibwe kati olina ajja n'agamba maama wana mulenzi wayogedde weevudde eggambo n'omugamba wawulidde seconds 5 nayogeredde essaawa nnamba oli mulalu naye nga with oyina ama olanza kati gojja n'akyose kati nti muntu mukulu wano Maureen kyewatukola kikulu kubanga mu story eno ofuuse nnyo ensonga. Maureen katukulinde lulaye mu bitundu ebiddako. Omusajja ono ekibozibozi ekirala okutuuka okutugamba nti Tuesday ne Friday basula ku mulimu asula wa mukwano gwe baba balina bye bakwasaganya waliwo ebintu bannange bye tulimba nga bikola temporary nga bikola kaseera nga tojja kisustaininga ddala n'ogamba omukyala nti osuleeyo naye n'akikkiriza. Ekigambo ekyakenzukidde totongozanga mujjawo kigambo ekyo nkiwulidde emirundi mingi olwo byenze mpulya byakulabirako totongozanga mujjawo. Maama buli Tuesday na Friday abeera ali ku mulimu ku mulimu ate okumanya nga okuli omulimu mulungi waliyo ne wardrobe bulungi gye batera engoye waliwo aboleza waliwo abagololera abula kubambaza n'abafumbira n'abaliisa waliwo bye tulimba nga bijja kukola kaseera naye nga tebijja kuwangaala era nga final kiwunzika kitulidde ne tugwa mu mbi
kale njala kutegeeza kyagala ofaanagana ne kiri kye nagambye nti amazima lukato tebagatulira ekyo nakyo kiboozibozi ekyotasobola wangaaza bannange tetuggwamu ssuubi sista bw'owuli okustrobolinga nokuba strobolingamu bwe yagenda e Sudaani n'akikuba omusimbi ne gutandika okuyiika ne gutandika okujja tetuggwamu ssuubi bannange tusigale nga tutoba bwe bigaanako e Kampala gendako e Masaka bwe bigaana e Masaka gendako Emitooma bwe bigaana Emitooma ng'osala ng'ogendako e Rwanda bannange abamondo za sente zaabwe zirina we zitali oyinza olowooza nti sente zo ziri eri kijja bwemi nga sente olina kuzinoonyeza mutukula kale no tetukoowa kugezaako tufe nga tugezaako ate era oba oliawo mu makubo bwe gatyo bantu bafuniramu ssente kubanga tuze tubawulira omuyanga bwe yatuuka e Sudaani wamma ekintu kyatambula nga kiri malidaadi saana kakati waliwo akanyumidde sista bw'asazeewo okuwaamu banywanyi be abaamubeerawo kemabega n'agamba nti akakadde katukeyiwemu kulya ssente si kulya mwana oba oliawo kyetaaga okulowoozaako bw'ova ku kyeyo ssente zo otera ziryako naani oba oliawo gambye nti bannanga mbabuulire tulye ku ssente zaffe nalina omuze okay kati tugenda kukendeera nalina omuze abamanyi green tea is a drink it's just a drink alinga juice but ali awo test teri awo nti awoomerera nnyo green tea genda mu supermarket obabuuze green tea yaliwa kati ndowooza natandika okunywa green tea yalinga mu 13 next season yali mwami kabito wa season yali music store yanjigiriza green tea oyo ne mwagala nga asalawo okuva ku soda nenga alina okufuna alternative so the alternative was green tea. I tried it and I liked the drink. Ka green tea kati kalimo siringi nga 85 bakenda nayinange enkola nti buli ssente gyenfuna olimbadde mubanja 10 yange alimpadde bampe green tea kakadde bakampadde gundi tugenda kuyimbira ku mbaga Dennis batuwadde mekanti batuwadde bubiri bw'obojja ndezaayo ka obucupa bwa green tea nga buna babuntere mu fridge okulya ssente sikulya mwana yalinga nkola yange oba ennaku zino school fees zintwala sirinnya lya ku ssente yo nkiddamu nzaayogera munywanyi lya ku ssente yo olumu we spoiling emuuko kubanga ku nkomero byapyonna olumu workmate yagambanga nti nze yingini si kulya bubi na kulya bya kisirusiru naye nga weefaako nga naawe omuntu kubanga ku nkomero ya byonna tutuyana naye nga tukolerera ssanyu ly'abalala n'obuuza ffe abatusanyusa nga tobalaba njalo kiddamu nti lya ku ssente zo ate sisita mwagaddeko okumanya abanywanyi sisita akuuma emikwano yagenda ejjuba ne bwe yakomawo yajjukira abaamubeererawo ama n'agamba nti kambaweemu akakadde tukookye byansi byakufa kuleka akakadde agenda okukatwala ewa munywanyi munywanyi boyfriend husband nga sente zaaweta amakoona olumu bibaawo abamu nga balimba abalala nga tebalimba naye olumu kyetaaga okukola follow up abantu nga omuteekamu ssente one muteekemu sooka omwesige na kitono olebe yeeyisa ku kitono ogende nga olinnya okugenda ku ddaala eddala bizinesi za Uganda nyongera okulabula abaana abateekateeka ozikola nti muzigenderere bizinesi nzibuzibu abaana bakusomera bizinesi kati sisita agambye nti baatuuka kumpi mu buli kanyomero mu Nkoowe nga kiriniki eddwaliro drug shop bizinesi bwezityo bwe ziri bagikusomera oba wakagiteekawo nobanga asika abala bonna waliwo bizinesi gye nakolakawo towards covid yantama n'ebikozesebwa byonna nenteeka eyo mu store naye omala okuteekawo bizinesi bwoti bannanga abala nobanga abazuukusiza olinaja n'ateeka nga idea tebaddeewo ekitundu kibadde olaba kiri virgin bannanga buli ate ne bajja ne bakuliraana abantu bwe bava okuloga n'ogaba bannanga ono anoonyaako ki naye nga kyo kyenyala okutegeeza nti bizinesi e Uganda si nnyangu okola bizinesi nga ziringa mutwalo kakati omuntu ng'agikubalira beera mwegendereza okola okunoonyeza njagadde nnyo approach ey'amaama okubanga akibeeramu bayingire business nga maama bagenda beetegereza bekkaanya mpola mpola si kugigwamu bugwi ate akasente si kumala gakayiwamu naye nga waliwo okwekennenya ekyo nkyagadde nnyo nyini ddala tugenda kutandikira n'ekitundu kigenda beera kyakutaano katonda waffe tukwebaza otwadde omukisa okulira ebigambo bino mulimu ebyokuyiga bingi nowakwali tuyinza okuseka ne tuweewuunya ne tunyumirwa ne tutwaliriza ku budde naye katuggyemu ebyokuyiga
bitujjukize nga bikolenga amakulu mu bulamu bwaffe tubeere n'obulamu obulungi n'emikwano gyaffe n'abo bonna be tukolagana nabo ekisinga obukulu n'obulamu bwaffe kennyini obwaffe wakati waffe naawe tusinkane abaagala b'otutegekedde nga tugwanidde nga bagwanidde nga Katonda waffe okusinkana okwo kwa buwanguzi yongera okubeera naffeyo ne bulijjo ekisa kyo kitumale kitubeere nga leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe butabyandiwe all say amen.